Abaana abawala nkiddamu n'abaana abalenzi mufumbirwe. Abaana ne bono bakako okufumbirwa ekyo bamala biseera. Abaana n'abali mu bufumbo basobera buvaamu. Anaye kugamina na kuwesiriza. Choboraba ne basenga ne kojja nabo balina omulimu. Ate besenga omulimu bagulina. Ate bakyusa kati ne mumbulirira babulire mbulirire kiri ku mulembe. Temubulirira abantu bye badde simanyi omusajja bamukwata we bati simanyi omukazi bamukwata we bati tebikyaliyo mubabulirire embeera ya bufumbo kati bwe butambula. Izo omusajja nze nkugamba omusajja bw'oba yagala okuuma amakago genda bw'osanga ekintu boddeeka bw'osangawo ekintu ekitali kyetuufu oba oluusi kati abasajja ovudde mu mupiira bakukubye oba ovudde mu kagemu konna kakulidde otuuse waka sawa zirimu 5 batumbudde kitivi kyonna kyonna kireeka nekyo kyase ngolo nga tosuubira gula ndala bw'obudde bwezeko bwakuwummula naye osanze ekiri ewaka ovuddeyo omutwe gukuluma era otuuse newaka yongera okuluma omutwe kakati awo kyase banaye waliwo engeri gyolina okontrolingamu amakaago n'abasigadde waka wadde ovuddewo nabo ne basigala nga bakimanyi tekituufu amaka ge omusajja agaagala oyagala kiri uyaze nga nabo baate balina kulengera bakisotiize dda n'osanga omusajja atuuse eka wayino yita batadde sepiki yenva wayino yita bamaze onaaza omwana amazzi mwegali mu bbaafu olina okugabuuka kati awo gakwate bw'oba enva ziri mukubo waitugenda mu kisenge ziyiwe amazzi gali mbale manyi amazzi agali mu bbaafu goba oyiwa mu nawe atuboyino bano bakojja nedda kojja obuulirira mwana wa mwannyoko kati obufumbo kati abasenga ne kojja balina okukimanya balina buulirira ngo bakimanyi nti be babuulirira obufumbo bwa kibuli obubagamba babuulirira bufumbo bwa mirembe ne bwe banabuulirira ekiddawa tekiriyo naye obufumbo bw'ekibuli bunaabeerawo era bwe buliwo senga funa omukazi omusajja mugambe omusajja bwajja nakuleeta akasaga sasangali avudde mu bwenzi amazzi gobadde otegesa agakyayigamu okye leka naawe nedda obufumbo bwa kibuli obufumbo bwa kibuli nga basenga obudde babwonoona mbu babateekateeka mu munnange omusajja abaana n'ababuulirira bwe batyo obwo obufumbo bwavawo si bwe buliwo obufumbo kati era oli ajja kati ng'akimanyi nze ŋŋenze naye simanyi oba myezi 2 oba 3 naye nze okuvaayo nja kuleka mukubi akakumbi oba njaleka mufumisa akaso oba njaleka ntunze ebyomunju byonna kati bw'obuulirirayo bagenda okujja mu bufumbo nga balina enteekateeka zaabwe nze omukazi yankubako ningenda kwerosi nempano naye olutalo nange yasooka kwewaga bakazi no gye bali abakuba yali mukiga yali mukazi weyo kasese ne bakonya omukazi namwereegamu omukazi yankuba omukazi nengenda kwerosi nempitiramu n'abakyala nempitiramu ngolwaki ogamba abakazi mbokyo nsitagala bakazi mukonjo yankuba nempitiramu n'abakyala n'abakyala naganye kusonga nezo kazi wono si mwangu si yatambalika kanfune defense agendeyo naye n'abakyala defense nafuna n'abakyala nani n'abakyala ne defense namuyita ne bagenda nesigala kakiiko nga ntudde bagende bamunone naye teyabakayanya yajja bulungi bagenda bulungi wakati tebamuyitiramu nansonga nti oba okoze kino Kumukutu kwetuli tweyanze gemwe nabekumira ku mukutu guno kyakabi nnyo mwebale nnyo mwebalira 2026 abatavaako sawa ya karulu muliro kyocha kibuga
nze mwesina walala kugambe wa nkugambe wa ab'ekiboga mwe namba tumideko Honorable Nankabirwa mpozi omupya yani Desire Muhoza Desire Muhoza ate omusajja yasirule oyo talaba oba alaba bulungi nnyo. Okay, naawe nkutumiddeko bya Katonda ugamba otya mwebali nnyo mwebali eddala okubeerayo naye nga tujja abalaba nga 17 waliwo gwe nakondinetingira luli gwe nakolera akalulu naye nina mistake gye ngenda gikunyumiza saidi ki ngenda gikunyumiza saidi ki wano nga tonanyumiza nze nyinyi namukuba akalulu omuntu ogulenge komulayo nemuwadde naye nga nze gwe yeesigaze ate gwe wamukuba namala okuŋŋaanya ekitegeeza kirimu bonna namala okuŋŋaanya foomu bulungi nnyo nezikuŋŋaanya bulungi yangamba tebatubbako foomu nejo zonna kufukulanga foomu ozifuna bwe nazifuna nemba mugumu zonna nengenda nazeeka nembeera nga zonna foomu nzina nengenda nensiri kuba genda olinda foomu ku disitulikiti nga gyeziri bagamba foomu za gundi wafuna sente musaayi nze kyenakola kyemmanya alimanyi nti kyekitu nti nkumye foomu kumbe bazeetaaga ku disitulikiti bannaye mwena abakuuma akalulu ka bannammwe temukakuuma nga MC Magombe oba sefoomu bw'ozifuna zirina okudda ku disitulikiti basobole okulaga nti wanawangudde naye wazitwala n'oziteekaezigombolola zonna bamubuuza gundi foomu zo ezigombolo nga zizo tezirabika n'ezimu bagwo zirina wakagamba tufudde bannange MC Magombe agenda okunkubira semeka mukama wange ezirina wendi wane ewaka nzirina foomu weziri naga nambuuza ne musajja otegeera bulungi naye nga akalulu twakakola bulungi yonna nga ffe tuwanga era nze natali kamunyonyowa nga bwe tuwangudde naye nga amanya Tronas omukutu Tronas Media ali ne MC Magombe jakuba tubatwala mpola mpola bintu bya MC Magombe we bityo mwena abagenda kumira bannamu akalulu bannaye mbegayiridde making sure nti form zigenda ku district ate tatemya tolina temya tebakugamba genda kunywa chai nova otemezaamu booti ogenda okudda foomu tomanya weekutte mu kutemya booti foomu yo tomanya weeraze bana babeerawo ali eri kulayini nga bagezi nga gwe mulimu gwe kuzisikawo cu kugisikawo cu nga gwe mulimu gwamuleesa ku polling station kusikawo foomu nze baŋŋamba omanyi waliwo yali aŋŋamba mukuumira akalulu sagamba luli ne mugamba tageza abeere na sente ze nze nja kubeera musajja akubuuza foomu ye nyini nakukuba embooko omusajja yagira boti nga takyalina kyazzaako foomu nzirina ewaka eriyo nga bagenda nakula nga foomu zo tezazze bamugana foomu ze ezavudde mu ggombolola y'ekibuga tezazze naye nga gozirina waka nga ze zirina yaŋŋamba kuuma foomu tebwabba musaale nnyo buli polling station bugenda kwerosi jjayo foomu foomu zonna tuzaga omulundi gumuga olumwalo zitogwe tebatubbako foomu kozi ate ekyo mukama wange nzife bagezi wali eri muko foomu ani agenda ozijjako abagezi bonna bonna abasika foomu mbamanyi ani agenda okukwata ku foomu gwe kyekindekere naaba mugumu nnyo zonna foomu lwazijjayo degeya gogonya kajere kizinga zonna nga nzikwata nga zonna omugongo nkuma naye nga ngira netuna kawalapoli tewali we batukubye era eggombolola yokka yaffe yamulemesa obwemupi mu palamenti yekibiga ne buli watunulira bwali wajja mu kibiga naye gukusinga abantu mwenna ng'okedde ku makya n'osalawo okwesimbawo fuba nnyo abantu babagenda kukumira akalulu basomese bayige bategeere kye balina okukola bw'ova ku eno sitepu kyekiddako kati gwe tewamanya saamanya nti namanya kasita tufunye foomu zaffe ziriko tuwangudde kiwedde era nga nze ninda mugamba nga nze manyi foomu kasi ogitunulako kiba kiwedde okukulangirira naye naawe okisussa nedda okisussa nange nali sitegedde singa namanya nti bumala ozivuna zonna zivuge baspeedi zitwale ku disitulikiti ogenda tusanga wano nali ngenda kukola ki kulinyirawo kaboogo twalina ne booda yali ampadde piki n'omwana anvuga nga tulina booda kuba bakuwa piki n'omwana akuvuga bw'ojeyeyo gugunya bwoti sipiidi wali tewaba no kutuula era olubuga bweti gwe watadde eri agenti gwe watadde eri gwotuukirako ekifoomu yaffe nti nga weeryawo kati nze nakuŋŋaanya nteeka mu bbaga nga ŋŋendaka nga neyebakira era ye yeyankubira nokuwayigo foomu zaffe kiki ekyabaddewo foomu nga teziriyo ku disitulikiti nga temwaleese foomu nemuga nedda mukama nge foomu zonna nzirina wano ewaka zonna weeziri nga ne baba tolina magezi
wasiri wala nowola naye wakira abantu kituufu oba nedda etiriwa ndisina magezi sinze nkyogedde nedda nezitwaleka obongo obulebule kozi zikunganya nezitwaleka era eyo gombolola ye yamukuba yamulemesa ogera mu parliament nakati era nze gwe yevuma yategeera yali ekimanyi sisobola muli amuluko kuba twanoonya akalulu buli kimu emboko nezitukuba buli kimu nekitukubwa buli kimu nga tasobola kakasa nti esobola okukata era saakatunda wabula nakamulemesa bulemesa wakamulemesa mugenderevu tiyakusomesa bulungi musango ogwe enyini yalina okwevuma ye kenyini nawe wandimubuuziza toleeta hano bya kisiru kyabagenda okuma obululu bw'abasajja banenge mwegendereze abasajja bateekamu sente nyingi mwegendereze kuba kati ekisigaddeyo kuuma kalulu tewali kirala teri kati otali goyinza saba kalulu kati nakyuka nti ngenda kakuwa buli omu amanyi wokuwa era kati abakutuka bakutukira bwereere buno obudde buli omu amanyi gwagenda owa kalulu ke era bano bandibadde kati badda kuko kugundi ya kusomesa ba agenti baabwe tugenda kukola bwe tuti tugenda kimereyo ku boda wali ku motoka wano zituukire wano tuziwe gundi kati ekyo kyekiddako era nze gye nakola naye bambi ansonyiwe munnange MP wange oyo asonyiwe mbadde sifunanga nakadde kamwetondera mwaka gugu kisanja kiweddeko simwetonderanga naye nakati mwali naye nze n'okupita teyampita omanyi omuntu okulemesa ekisanja ng'owangudde gombolola yokka yeye ekibiga fo omusinga azifuna kyali kiwedde ndowooza tusimbudde awo ebyobufuzi webiri wetutuuse webiri katutuneyo ne sayidi endala naye nga abaami mwenna 226 bawaseera abatanaba kuwasa muwase abakyala mufumbirweko 226 eriye yaŋŋambye yabamanyi nti muto obululu abatali bafumbo muto obululu omanyi nti omuntu abeera amanyi nti ago maka 15 abeera mu n'obululu 10 ago ate abafumbo balonda emirundi emeka anti babeera babiri kati wogattako n'abamu abalina abaana balonda kati mwe mutuleetera ebizibu ate era kati ne bwoba siri mufumbo gwe nandibadde naye nga mufumbo naye eri gyali era naye era balonda eri waabeera tobeerawo wekka tomanyi obeera omu nga muli 5 kati amukyusa okusinga gwagenda naye mutaataaganya obululu ate nabyobufuzi ne politics naye ayonoona amaka bayinza okukalanira okwakana baawukanye nagambye togenda mulaleza gundi senagaye esimuwaga nawe okimanyi obadde ono nayo ki tambula gy'oba ogenda ng'atambulira ddala ng'agenda olwo ezo laale ezo naddala laale laale zono n'obufumbo kafuufu laale zono n'obufumbo kogwe era kati eri amaka gatakwatagana lwalaale nagamba simuwagala olemedde ku laaleeze gwotukuba bagenda gamba olaba omukazi akulemye okontrolinga okumatiza atuwa akalulu kakati olwo gogwani kitegeeza n'akalulu n'abalala tobasobola bakuba ki omaye omukazi abakazi bano balina engeri gyayinza okukulabisaamu ku kitundu bo bagamba olaba omukazi amulemye omukontrolinga gwasula naye naye oli gwasanzeeko eddakiika lwana mumatiza atuwa akalulu nga n'ogwasula naye amulemye budde bungi alina awo oba oweddeyo oba olina okukkiriza buli ngeri yonna bwobeerawo ng'olina ekintu kyotambuza olina okulaba nga omukazi wairwa okuwuliriza wakiri oba ofukamira nga munnaye taasanze kikole ku lwange neeba n'akulaba nga opozisoni wange gwenvuganya naye ate gwolagira kitegeeza sirina byenkola ate nga butere bweba tolina byokola kuba lwaki nkolemereddwa okutereeza okumatiza gwe gwembeera naawe obudde obungi oli gwe ngenda osisinkanako eddakiika gwe naasobola nekambuuze omukyalo owange bwemampagira eno ng'awagira eno abanjagala kibuuzo aba akwagala atya nemufunyemu obutakwatagana batanjagala butakwatagana buli musajja yenna ng'okimanyi mukyala wa awagira eno gwe owagira eno abatakwagala bwe kiri avewe waka aba alina kuviira nedda olina okuwagira kyempagira kati kifuba ddembe
andi birimu engeri mateeka obuyaga mateeka ate nedda naddala abakeera ku makya ne mulayira mufuuse omuntu omu mu bulungi ne mu bubi lwaki owagira omulala n'empagira omulala nedda ne kereziya ne church ne makanisa batulambulule kitegeeza oyo gwawagira ye asobola omunnyonnyola okumukakasa ekitukusinga gwe eri omuntu seba asobola okukakasa mukazi w'ekintu n'akusinga abakyali wange n'amugamba ekyo kiraba kino kituufu bawo byagamba bikyamu abakyali wange era gw'olaba akoma wagamba nkubulire nabadde ngenzeyo okulaba musajja byana oli omusajja abuulira kituufu bwe ngenda mu notebook ne mpandiika aliwo ku lw'abaana naye ku lwa nze mbiganye notebook ne mpandiikako n'ennaku z'omwezi zobigaaniddeko noga okulonda yokuggwa soka tuyita abakulu ate baki batule mu nsi kuba omukazi awaganje seera kano tokyayitamu kusumbuwa abantu bakulu obatawanyiza aliyo obufumbo bayitira abakulu tebuliyo obayita n'akulaga nti enkeera akedde mu kibuga bagenda otuuka waka ng'oliwo wekka nti owaayo naaliruddawa tiyaŋŋambye agenzeeko awo kumpi naye ogenda kubuuza mu kibuga bakugamba waitumulabye wano ali mu bibi ate omuntu asobola okugamba nti siriiwo kumbe ye ali mugondi ye nga nekyomwagaza ye yakitekedde n'abulawo ku n'abalinga yabagambye mujje naye nze siriiwo temumujemera kitonde ekikazi kirabe edduka olwekisanga nonjajo abakoleraga mujje naye temugenda kola ki siriiwo temugenda kunsangawo kati naye temumujemera of course kiba kimaze okulaga baba kigambe bali eri kiba kimaze obbalaga nti amutuufu ono muzibu ewabawo ekintu kyokawadde oli wuwo waliyo nze omuntu nga wange naŋŋamba ekiri nga wadde wange naye yali mu misiteeke si muzibu mukalubo bwoba batuyise tujje mu nsonga zammwe gwe kenyini notugamba mujje naye nze sikola ki siriiwo mateeka kiba kiraga nti olaba ffe otulazeeko akatono ako mu ddakiika entono naye kati ono kale ensonga zagenda tuyitira muzikaluba ekyana kiri ku social media okwo Timo Barrister nkutumiddeko Timo Barrister yamubuuza namugamba naye abadde Timo like si Timo gazaleka yabadde si Timo yamubuuza namugamba naye gundi ng'otambudde nnyo myaka gitambudde kati lwaki tova mu kutambula mu bwenzi n'amugamba ssebo obwenzi sikwenva namugamba gundi ojja kufa eriyo omuntu omu ng'obwenzi yemu ku future y'obulamu bwe otambula n'amugamba naye gundi olabika kati abawezeza abasajja nga milioni 5 n'amugamba 5 nnyingi mpezezaako ng'essatu namutidde naye nga bw'olaba kilipu eno naawe oba famire bw'eraba kilipu eno mu butuufu vidiyo eno mu muti ono omwana tasaana na kubeera mu maka ga muntu aba asusse milioni 3 Ssaabasajja ozimanyi Uganda yagimalawo tewakyali agwatala bantu nabamu ate fe abatuwaayide anti tali mu ggwanga muno abanamulimba tali muno ali bw'ogattagatta kituufu ki Uganda abasajja bali mu Uganda abatumazeeyo kati oyo omusobola naye ati kati ne bazadde nabo baaguma bakkiriza kugumira kati omanye eriyo ekintu kyo kati eriyo kati omuzadde nga ye yakkiriza nga kyempulidde ku mwana nkitwala nti akisobola nga wadde okyaba nga kizito naye bwakimuwulirako tawakana keeza bulungi nti ye akisobola kapo kaziwe nkutumiddeko gamba otya wamu ne tegusuulwa mugamba mutya omwaka tebannatuvugamukko ani kapo yagambye nti abaana abawala nkiddamu n'abaana abalenzi mufumbirwe
abaana ne bono bakako okufumbirwa ekyo bamala biseera abaana abama n'abali mu bufumbo basoobera buvaamu anaye kugamina na kuwesiri chobolaba ne basenga ne kojja nabo balina omulimu ate besenga omulimu bagulina ate bakyusa kati ne mumbulirira babulire mbulirire kiri ku mulembe temubulirira abantu bye badde simanyi omusajja bamukwata we bati simanyi omukazi bamukwata we bati tebikyaliyo mubabulirire embeera ya bufumbo kati bwe butambula izo omusajja nze nkugamba omusajja bw'oba oyagala okuuma amakago genda bw'osanga ekintu boddeeka bosangawo ekintu ekitali kyetuufu oba oluusi kati abasajja ovudde mu mupiira bakukubye oba ovudde mu kagemu konna kakulidde otuuse waka sawa ziri mu 5 batumbudde kitivi kyonna kyonna kireeka nekyo kyase ngolo nga tosuubira gula ndala kati kikugula bw'obudde bwezeko bwakuwummula naye osanze ekiri waka nabo bodda balaba mupiira ovuddeyo omutwe gukuluma era otuuse ne waka yongera okuluma omutwe kakati awo kyase banaye waliwo engeri gy'olina okontrolingamu amakaago n'abasigadde waka wadde ovuddewo nabo ne basigala nga bakimanyi tekituufu amakage omusajja agaagala bwati oyagala kiri uyaze nga nabo batebalina kulengera bakisotinze dda nosanga omusajja atuuseeka wayino yita batadde sepiki yenva wayino yita bamaze onaaza omwana amazzi mwegali mu baafu olina okugabuuka kati awo gakwate bw'oba enva ziri mukubo waitugenda mu kisenge ziyiwe amazzi gali bale manyi amazzi agali mu baafu goba oyiwa mu nawe atuboyino bano bakojja nedda kojja obuulirira mwana wa mwanyoko kati obufumbo kati abasenga ne kojja balina okukimanya balina buulirira ngo bakimanye nti be babuulirira obufumbo bwa kibuli obwo bagamba babuulirira bufumbo bwa mirembe ne bwe banabuulirira ekiddawa tekiriyo naye obufumbo bw'ekibuli bunaabeerawo era bwe buliwo senga funa omukazi omusajja mugambe omusajja bwajja nakuleeta akasaga sesangali avudde mu bwenzi amazzi gobadde otegesa agakyayigamu ki leka naawe nedda obufumbo bwa kibuli obufumbo bwa kibuli nga basenga obudde babwonoona mbu babateekateeka mu munnange omusajja bamukwa abaana n'ababuulirira bwe batyo obwo obufumbo bwavawo si bwe buliwo obufumbo kati era oli ajja kati ng'akimanyi nze ŋŋenze naye simanyi oba myezi 2 oba 3 nayinza okuvaayo nja kuleka mukubi akakumbi oba njaleka mufumisa akaso oba njaleka ntunze ebyomunju byonna kati bw'obuwulirirayo bagenda okujja mu bufumbo nga balina enteekateeka zaabwe nze omukazi yankubako ningenda kwerosi nempa naye olutalo nange yasooka kwewaga bakazi no gye bali abakuba yali mukiga yali mukazi weyo kasese ne bakonya omukazi namwereekamu omukazi yankuba omukazi nengenda kwerosi nempitiramu n'abakyala nempitiramu ngolwaki okugamba abakazi mbokyo nsitagala abakazi mukonjo yankuba nempitiramu n'abakyala n'abakyala naganye kusonga nezo kazi wono si mwangu si yatambalika kanfune defense agendeyo naye n'abakyala defense nafuna n'abakyala nani n'abakyala ne defense namuyita ne bagenda nesigala kakiiko nga ntudde bagenda bamunone naye teyabakayanya yajja bulungi bagenda bulungi wakane tebamuyitiramu nansonga nti oba okoze kino abaana abawala n'abalenzi nze omukonjo era nkakasa okuva lwe yankuba nti abakazi bwe bamunona ne bamuleeta yajja naye ye yava ewaka teyabalaga kikyo kimuleese ku kakiiko yava ewaka ngaze yategeera kwerosi era teyabakanya waka mbusigere simanyi naye ekyamujja ewaka kujja kunnyongera kunku bwe yatuuka kwerosi olwali etuuka bwe bati kwandibadde ngaokupungamu mbonja butuulira oyamba kabubasi mukazi nga ngwa mu bulago nga basitano munkongolago olwakugamba atya kumumanyira yali ayogera na mu lukonjo
nga tewali n'ategera kyagamba naye nga yakuba kazi yankuba era nze nagaa kati okuddamu mukazi kingalulu nti bwe nti nje sookanga kumala mubuulirizaako maanyi ge gye gavudde ditereeze z'amaanyi ge naye sijja kumanya yali mukazi mumpimpi naye omukazi yankuba naye kati ekyobumpi eyogedde kyaki ate nga kumunyooma ate nze namusinga ali wansi era bannange nze kino ekintu kye ŋŋamba abasajja era nze buli wakutira abantu okufumbirwa n'okuwasa onzijukiza bulijjo golwagala ngamba lwaki towesonyiwa buli wega bannange abasajja muwasa abasajja ne lwaki teyesonyiwa abantu be bamanyi nze ekyantukako mu bufumbo era nagamba era ne bwajja bwati nga mbadde muleese munenkwagala nja kunkyayako aba tannagenda omutima tegubaamu era amala sibula katugende ssebo kale niya bwaba atuuka eri ku kkubo awo ne ndyokanisa ekikoni nga oyo muwonye mba mponye muwone lwaki tova ku bakazi era kyekana nabavaako era nabavaako era kyenkana nabavaako kati just babeerawo nga nti kitonde kikazi nange kitonde kisajja kyokka kuba nti nze ndi kitonde kisajja bwe kitonde kikazi kyekyo kyokka ne tewali kirala negwe bagadako buli kadde wagiza bannange muwase abakazi mufumbirwe bannange muwase abakazi mufumbirwe nze kukyantuukako obufumbo nizo buwaamu emyaka ndowooza ebbanga erisigadde nga sibuwagira kubaawo osigala kwenda bwenzi abenzi bomba wagira bwera singa bakubiza bannange mwende awo ngenda kuba bulungi ngenda kuwaliko omukozi ngenda kuba mukozi bannange mwende era nze mbakubiriza abantu okwenda nze teri muntu gwe ŋŋaana kwenda era buli muntu ayenda ndi mabegawo buli abenzi tiimu y'abenzi bagenda kukuba mayinja nze sirina muntu gwe ŋŋamba nti ono yayenze oba nze bantu bonna nkiriza obwenzi bwe buba bubeera oba oli mufumbo yenda oba toli mufumbo yenda eggwanga kati bwe lityo bwe litambula obwenzi kati gyemirembe egiringa kati obwenzi bwe bufumbo obufumbo tebuliiyo obwenzi bwe bufumbo obijjawa mu mbeera kati etambula mu ggwanga lyaffe Uganda naye bannange pezi waliwo akantu MC Magombe kembadde neerabiddemukko nali nkaagala mwaka guno kategeeza bannange abantu abavumira mu komenti nga muwemula abantu oli nawemula lero nole musima goligamba takoligamba sikoma nnyoko genda oli amazika bannange kennaagwa ku muntu awemulira mu komenti twesisinkana eyo gye ntambulira nentegera nti gwe wampemula mu komenti babumulina kuwemulira ddala mu komenti muno bannange nze mbawooninga gwe wenna avuma n'owemulira n'owemula yenna gwokomentinzeeko nze singa nategeera nze MC Magombe nenkusisinkana oba mpita ayita Kaleerwawo oba mpita ayita Kyengeraawo nentegeera nemmanya yegwe osindika komenti eyampemula awo tujja kuba bubi era guno nali mbadde neerabidde era nagaye nja kagamba abawagizi wange n'omuntu nakugwemulira ddala nakuvumira ddala kulutaka guli komenti yonna ngaakolesa oba tutasamyako kirulinga amazzi tulimba tetutegeera komanyoko ava nanga nvumira kati naye kati mbanoonya olajjanyebotyo kapakola kapo yagambye balina mukwano gwe mukwano gwe yali akwana mwami yali akwana mukyala wa mukwano gwe neiba kapo yagambye waliwo omwami yali akwana mukyala wa mukwano gwe neiba era nga bonna ba neiba
akwana noli mukwano gwe kati ali wano mukwano gwe ali wali nakwana ali wali kati nga buli lunaku ayitaawo agenda siba yakate akasibeeri n'ayita wano nga bali abalaba bw'ayitawo n'ayita omukyala n'amubuuza waaye gye muli gye tuli munaye mukulu wange gyali nti gyali bw'atyo bw'amugamba nti taliiwo yagenze dda addusa yamuseeyo ku madduka nga kansi gye nkubuuzeeko ng'ajja ng'amugamba by'ayagala ng'agenda naye ng'amugamba naye bye nkugamba lwaki tokola ki tobikkiriza kati omukazi mu byamutama n'atuuka na bwe yamubuuza n'omu n'amugamba nti mukulu wange gyali n'amugamba taliiyo kati ye yasooka agamba omwami namugamba leero kati ye tasobola bimunyonyola tajja bikkiriza namugamba gundi bw'anaayita n'abuuza ovaayo mu kisenge beererayo ddala mbo n'amuyingiza mu nnyumba n'amuwa akatebe awo musiti ng'oli ali mu kisenge kati amala amubuuziza amabibuuza n'agamba naye gwe byenkugamba nga tonziramu ansi lwaki tobikkiriza oli yavaayo mu kisenge namukamwono n'abuuka obwago ese nande nebuuza kapo yali ludda waawo mukwano gwe yamunyumiza nange ebintu ebimu olaba kati ng'abantu nga nze nakkiririzaamu banange betugamba nti no kapo alimba sina kyogera sina kyogera naye gwana nebuuza awo we yali mukwano gwe nyini yamunyumiza kuba bonna bali ba ku kitundu kimu yagambye waaliwo omusajja naye ngamba ye yaliwa oba ye yennyini nga kapa yali akwana kapa abakyatuuka ku gwe nga tetumanyi ate ebiseera ebisinga omuntu ayinza okutunyumiza emboozi bwetyo ye n'abaako engeri gyagikasuseemu wali naye ng'ate eri wano ng'eri kuye kenyininyini ye n'agibuusa ati n'agikasukamu wali nagamba gundi negundize kyakuba ebiseera ebisinga tobola nze manjagala n'ennyumi ekintu nga kyatuuka ku nze era tobolaba kansala Kibaaba njagala nnyo ne Baaba Sabula era yagambye kesita nadda nina ka interview kange sitannakomawo e Uganda nina ka interview kenjagala obbawa kasitole kange naye nagamba omanyi muganda wange nanga ne muganda wange MC Magombe naye ddala emboozi ezo ezimu zonyumya mu butuufu oba ddala zakutuukako nga ebizibu bingi by'olina anti emboozi eri ey'omuwala yamukuba nyinaga n'osirikira n'ebizibu baganda mungane nemugane dda netutamanya nti walina omuwala omusere laga n'osirikira ebyo nemugane dda saagala bamalamu maanyi mwe mutuuke n'okuneraliikirira nti omwana yeka bamukola ki kuba ye jjajja teyafa yakoze eki takkiriza nti omwana wange ddala tebamusala kitambo ate oguwa wasize mu maka g'omugagga gwe nasiza mu maka ate ye yasekera ddala naseka ate ye emboozi kati yeyo kaliko ye yagifunako idea ate era eyo yeye yamuwa okukakasa nti MC Magombe etalimba kuba ye ate kikomera ky'omugagga neyesigamu omupaapaali yo nga yagitegeera bulungi nnyo kuba n'ekikomera ekyo ye yantwalayo okukola Baaba Sabula oyo era yagambye naye ebintu ebikutuuseeko muganda wange ebintu bingi nagamba naye katukusabire nemugamba kunsabira busabizi nemuganda naye era waliwo n'emboozi awo kuba era nali sinnagibabuulirako nagibuulyako kansala Kibaaba oyo Bukenya kuba yankwasaganyizaako waliwo omuntu wange yali afunye accident bamutomera lwakuba bambi yawona muntu wange wa Luganda lwange si mukazi lambulula si mukazi yali afunye accident naye accident yamuyisa bubi nnyo kati kansala Kibaaba oyo Bukenya bambi mwayo omutima nnyo ayamba nnyo ekizibu bwe kibaawo lwakuba agwa buli weesimbawo tawangulanga kalulu buchanga yakasema ebisanja bisatu byawangulanga kalulu yasigala kyakolera yagazigenda bakolera nze sina kagwa buli kalulu bukisanja ekijja ne kati mwali era nesubiri kino kyakuna era naye akakasa naye kenyini kati yabivaako ebyowangula
Nenga abeeramu yesimbawo yagamba bwendi mukama wali nyambira bwendi wangula nja kumwebaza neze kansaba abantu akalulu kubyembakolera besitalya nja kakasa tebasiima neze namugamba gwe atamanyi science abali akalulu gwe bakola yamanyi okujja nakusaba akalulu nomuganja kukakuwa nalinda lwokamu wambu kiwedde nagezaako muteeka mugode bwate yayimu eddiini mukatuli kimulungi alimu eddiini tayagala yagala sikolagana na byabo bwebase bakampadde emirembe babyeka agamba ndi okulwabikira Maria bwe balaba abantu tebakampadde emirembe bandeke akalulu n'ebifaananyi bye nja bikola kaawo mbirina wano yagamba nze Bukenya Gerard Kibaba abantu ngenda basaba akalulu nga mpita mu Bikira Maria bwe banakampa n'empangula bwe baba tebakampadde ezo sayansi wammwe wasigadde wokka wangula simuwagala abamukozesa mugulu balisasulira balikisasulira nze manyinza nangamba era ndi mugumu bwe banga sayansi gwe mukateekamu abawangula ndi mugumu nti mbamba wangudde kyobola yasigala akolera abantu nga wadde yai agudde era tava mu kalulu yamanyi yakola ki naye olwa sayansi ono gwatakkiririza mugwe bakozesa bano n'abakwasa mukama mama Bikira Maria balisasulira mu ggulu kati yoyo kansala Kibaba naye yanyambako ku muganda wange oyo mayembeera n'omutunga ba mukwano mufuka ba Luganda yafuna accident yawo kati naye no accident eyo nagifuniramu ebizibu bingi kuba natuuka yatuuka kwoli nazo nasinga gibonaboneramu oli yalina bulumi bwokka neze sitano kinafuna ku accident ye era nagimunyumiza naga muganda wange nina akabuzi naye kujonkoledde kubikutuuseeko ngende tugende era yampa akabuzi naga sijja kali eje kali mukyalo eyo ninkasiba ku nkondo yange mwanya olwabizibu wafuna nafuna naye nga ye alitamanyi naye yaga wambeererawo waliwo omuntu mubeererawo naye nga ate kyomubeereddewo yagamba ate wanyamba wambeererawo kuba nange singa nali nafa yembeera gye nayise kati tugenda ekivuga mu ddwaliro awo bigaana ngembeera mbina batuka muddukirewo mugende Mulago nga tugenda Mulago naye we nalabira nti amalwaliro bannanga abantu balwala abantu bafuna accident era oba oli mulamu wekubiranga mu ngalo weebaze mu Katonda buli katikiti kwaba wakutuka Mulago ono buli katikiti kwali wakutuka bino betubeera eno nobuli ekigundi afudde tukuba kyakyali abantu batuka alwadde nnyo Mulago namalawo ebbanga ng'ali mulwadde yaba takyatya bafudde era babirawo nga mukaga nga bafudde nga mukaga mafunga naye owaayo akyannaba kutuka ali wano makati kati abasazi bakola omulimu mu ddwaliro wano kino kyekugamba kituufu abasazi bakola omulimu mu ddwaliro bo balina obudde bwabwe bagira okima abafu kuba n'abaana abakola mu ddwaliro baleka bagira ne babeera nga bamuddemu nga bakooye kati akutuka bo tebamanya tebabifaako kati abasazi bo bajja babakimamu mu ddwaliro omusajja najjanga ddala omusazi yajja ndaba bwenti nga ntunula kuba omufu wano waliwo yali afudde ne wano nga waliwo afudde kati ngowange gwenzijanjaba ali awo naye nga ye mulamu naye nga tategeera ye yawulisa era wewe yansasulira nangamba wambeererawo okubeera mirambo egyo ng'otegeera ngotegeera naye nga ye kuba yali tabitegeera era emuzimago kankubuuza ondabanga kati kino kyenkugamba ng'oyinza osooka muli nawe ne weesikamu kati gwe mmanyi weesisemu esineze gwe kyaliko nkugambye natuuka n'empunga nasooka n'empunga nga ndi mirambo mu bafu era kati kati abantu bejjo beebuuza lwaki yo ne MC Mago abafu abo abafu abo benabeeramu nga ate nzikiriza nange nafa ndikye olaba obeera mu mirambo bwe gityo kati ate kintu ekyankulako enviiri sawa zaali musanvu mukaaga kitundu nga zigenda mu 7 amasanyalaze gavaako
generator negendako neddamu nezikira kati naye generator mukuzikira kumbe maanyi gaki gamuseza abantu bali bebasenze ndi kumulwadde mukwano gwange ankobuuza lwaki oyagala kuntiisa sikukutiisa kyenkugamba kyekyo kankubuuza gocha omusezi yajja bulungi nnyo najja n'atuuka ku mufu eyali ansemberedde nga ntunula bwenti ndaba n'atuuka ku mufu awo omufu oyo yakutuka ntunula bwenti n'afa kati okyesitamanya oba omusezi yali yeyetegese nga agenda kujjawo nyini yako mukapati kati ebintu bino kati ngana byeraliikirira kokimanyi nti bakuteeka ku kitanda kino nga neibawo omusezi naye nga naye bamwadde ekitanda nekyo olusi kiso omata n'abasezi oki tugamba kati nze nali manyi basezi baba baddwaliro nga balina akaloomu kaabwe gye babeera gye baliira nga manyi n'abeddwaliro babamanyi abasawo naye tososi bayinza okuba ko nayeewuunya omuntu ono abaddewo nga yakakutuka yaleka bali bonna abafudde kuba bali eri bonna nga bafudde muwojo omwo mubaamu abantu abafu nga bafudde naye nga mmwe temukola ki oluusi nga mumanyi kyoli yafudde naye nga abasawo tebannajja kukola ki kumugjamu naye yajja koona eyakakutuka koona enyininyini era yali asitula bw'ati ne mugana naye ssebo mugana ssebo omuntu omutwala omuntu afudde ate abasawo tereza kamera akole yekka nedda era omusezi yambuuza bulungi naziramu nambuuza ofaako n'omuntu wo Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko galagala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beyi entono tusanga bannansala Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso Chembade magalize mbaze chibuyaga sudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusanga bujuko Katete stage aku Kalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwaleze ku bbeeyi rayisi okumanya ebisingawo twa ku noti 7 ana mu 2 ana munya insamvu mu mukaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko namanyi nkobuulire ina kuleka okolewe sikoleka kola lwakumata tubabulira ebizibu ebituguddeko mu nsi eno bagamba bato omuntu nanga tonnafa bintu byobola bingi ate omuntu bananga abantu kyekyo kiki wagamba nti omuntu akubeereddewo banange kitaaga omusiime nogamba mubananga tubeereddewo mu mwaka guli neguno namwe mwandibadde mukola kituufu omuntu akubeereddewo kitaaga omusiime oba omuntu asobola okubeererawo mu buzibu neze muganda wange oyo mukwano gwange gyali neera bwansisinkana yakkiriza n'agamba wambeererawo kuba omusezi okuba nga akimya omufu nemutandika owasaganya ebigambo ng'amutwala nga wali kuba yali tategeera nze yali kati simanyi oba kati nga ze wennina amaanyi nagamba kati waffe tetusaaga kuba ffe baleka batulogera mu kyogero kati musezi oyo yeebasaba abafu yeebasaba n'abalamu abaliwaawo ye naakola kyakola ki naye nze nasigala ntono era ye yali neewuunya era namugamba tolina gy'otwala mufu nze bagenda kujja abasawo nze ali wano bambuze omufu n'addamu ki bajja kumbuza yabadde wano aliwo ate nga n'abasawo nyininyini babeera bakimanyi nti abasawo basobola okukimanyi ojja kukyafudde nabo babeereyo nga bakimanyi nti bujja kukyafudde kati nze bwe bajje we yabadde n'abagamba yawonye n'agenda abantu abamujjanjaba olwo walirudda tebaali abatosinga babeera mu ddwaliro tebabeerako bajjanjaba bali baleeta bulesi neteekaawo mulwadde negenda oyo teyalina amujja babeerayo bangi eyo mu ddwaliro era togamba nti ali mu ddwaliro alina abamujjanjaba
basawo we bajjawe bati ne bamuteekako ko budagadaga ne bagenda be nga taliika mujjanjaba naye nze 226 simoba nakusobola ate lwaki kati mpulira nga nkankana ate ngokakana ki oyogera otya n'omusezi namugamba ssebo tolina gy'otwala mufu w'abandi kubanga olwedde bamuleseewo baleka mulamu olwo nakugamba ati n'agamba wuwo lwaki tofa kubikwatako gweza no gwasoseewo mumpe kubikwata nze omugano twalo basonyiwa okuseka naye nze ebintu by'amagombe byamusimagombe edda sigambo ki twakayana ng'oyizoga ekitufu nga nange omufuta nkwatako naye nange nga nina okukola obuvunaanyizibwa ng'omuntu waliwo kati obudde bwa leero nebwali citizen obudde bwa leero kati essimu n'olekaawo essimu yo n'ogenda nga newo manyi ndeeseewo magombe era bwedda nga teriiwo otandika magombe essimu yange ngiresaawo wadde tekinkwatako kati ye mufu oli omusezi gwe yali atwala era abantu bonna ababeera mu ddwaliro omwo abantu abamu bafiirwa abantu baabwe oluusi bafiiridde mu ddwaliro bo ne balowooza babasimba kamulimba abasezi babbira ddala abafu mu ddwaliro babinze nakakasiza kwoyo yennyini kati bwaba kale tugambe yamututte olwo abantu bali bajja nga babanja omufu waabwe n'abula yani nga twayinza bayinza omubala bali bwe batwala mulimbo bwe batyo bwe batwala mulimbo kati abafu abasinga kababe bakubyalo oku bakubyalo kati olowooza bantu bagenda ne bagamba nti kakati mu Kampala tebaziikamu abasezi abaseera mu Kampala abafu babajjawa be balya babajja mu malwaliro sebo kola nedda baba nedda abasezi abafu babajja mu malwaliro era bagamba nti Kampala tuli basezi balya abasezi babajjawa ate kantu batuziika mu byalo bagendera ddala omanya abantu abafa mu ddwaliro kati balinaako omanya abasezi balina eŋŋombe zaabwe balina eŋŋombe egamba omufu bw'aba afudde bw'omulamu oba tokyamulinako mugaso oba ogenda suula kati yo omusezi yaba amulinako omugaso kuba ziye zibanva bannange nze kana akantu kanzitooweredde nze mbabuulira naye abasezi nabo tubatumireko otumireko ki si wano bagamba tebalaba sebo abasezi babaako nnyo gojala nga bakometinze bajagale mubutuufu otutambuliramu tondetera bizibu nze nvaako bajagale emuzibu otutambuliramu tukimalira otumanyi kuba kati gwe musi waki we magombe naye otutambuliramu gwolira komenti yawe gyeziraba lwakuba tebavuma okujjako bali abakuwemula abo abantu abampemula abawemula mu komenti ng'oli anvuma mbanoonya kuba sijja kukkiriza omuntu kujja abaana bange basoma komenti bazisoma gwe n'abaana abo balina ennaku gwe yawasiza w'omugagga wuyo nojja n'ofuna omusezi anti kati abaana bonna omuwala mu bbaala yakubba nga muli wataano mumuliize bizibu byolina lwaki tova ku bakazi abaana bonna ebintu eno ensi kati akabuzi tukasala ddi abaana bonna ensi eno okukisooka okuba nti olina omumatiza omwana esitolewo negyenvuddewo nti tabadde mwangu kugaba wabulira ekintu taka tatya n'omwana ajja kukulaba talina kyamanyi bulamu bwo butambudde butya awulireyo ekintu ekyo kimu nta tata wange yayagalako mama omusezi baali bamulidde nga takiwulirangako ajja gamba naye wano bw'amanya nti wakyeyogerera bw'amanya nti taata yayogeranga tekinnuma bw'okimuvuma ku ssomero tebinnuma tekinnuma kuba olwedde akima era bwaga
era bwa mugamba kirungi bamulemwa okumulya kitawo abasezi baali bamulidde kitawo yali yayenda ne ku musezi baali bamulidde kasita yali tayeze ku wuwo kasita baali tebalidde wuwo koga omwana ansa amangu gyaddamu abamukola ki n'omwana yeetegeka n'omwana omuvuma ekintu kyatasobola kudifendinga mangu kuba olwedde aba takimanyiiko kipya akiwulidde buwulizi kati kiba kijja mwizi wewalira okukola ki naye kati fe abaana abaffe tuba hisitole zaffe omwana n'asobola okweteekerateekera singa oli abantu akkinza okunvuma muddamu eki be bagenda okuba enkya ku channel nga tuvuddeko ng'ate bazibu kati nga gwojja kujja gwolowooze nti kakati omulumbye kumbe yagenda kulumbisa maanyi kumbe ate ye yagenda okulumba abaana baffe be bafulufiga benkya ng'akuvuma nakuleka wali yanja omwana owange avumenga fulu obanga badi bulaka katomala gamumanyi omulumbira kaba kakulidde nga ne mujja kakota kufiga agamvuma kakota gongo jolete ne mbizeemu nga nkunganya kakota ne kavuma ne ngasolo kakota kike yavuma kakota avuma kakota yagamvuma kakota ne abagatta muberanga munga yagatani nani Twachonde trafiti na yagatani nani menja galo mutu muweko likodi mwogereko mu history ninga nange ntegedde ne yagamba ngataka kotone sategera be yagatta mu comment section bajja tubulira nti yagatta gundi ne gundi bayinza ko oli wababimanyi nane tete bavumaze ni bayinza okuvuma yasamanyo bikwatako bana bavu ntegana omwana yanvuma mu comment nanga ngamba mukama katonda ne era ye yampaliriza ngamba akambalinda omwaka gugwe kabanvumye mwenna 2025 ne munvumira mu comment manya kenza mulaba comment yenvuma nja kunoonya omuntu ogera munonyesa science choice bonna wonsinga ntambula nga ntambula nja kuba oli awo nga mugwa aba oli akuvuma ngali bungereza njage ntuuka njatuuka yo mu mbeera ki yonna mu ngera ki naye nga bannange nze MC owe Magombe kana akantu kanzitoweredde kaluwa konna kala akantu ketulimu ate kakuzitoweredde katya oyogera ku masezi mirembe ginzigwako oli mutitiriza yakyali wa politics twansobodde kalulu era simusobola wali oluzanyinza ogenda oli yampita kumukuumira akalu ne mugamba na sentezo nga bannange tuvaawo waliwo fitunze nina ekitongole kampani ekola era bw'oba weesimbyewo nonya bunonya chairman Magombe nina kampani ekola tekabbe nyaga kanyage ekakunyaga tekabbe ekola gwe nkubira bukovizi ku simu yange yali kubbayo ngenda jako simu nkubire emisima kubbayo genda kubbayo gye naba yange nkubira ngaye kakati akalulu njagala kawangula njagala kunyaga kalulu njagala kawangula si mazima bw'oba oyagala mazima tojja kansala kibaba kyekyo kyamulema kuba singa yali akkirize namuteekamu puroguramu eyo yonna ne mugamba leka akalulu leka kwenedda nkolera Bikira Maria sigenda kubba kalulu basi ati agwa ate ogambye siko kabba kwabula kanyaga bunyazi tubba ne tuva mu kubba ntandika kunyaga ne tutandika tukubba n'oggwayo ntandika kunyaga tukubba byolaba kwa tutandika kunyaga ne byotalaba kunyaga bunyazi kwi nowezeka ng'osigadde mu bbanga akati gwe wenna kawuli aga akalulu kakuzitoyeeko kakuzimbiridde oli asasula nga kawedde ne bw'ogamba batasulirawo n'oba mwesigwa ffe kyetukola ne bw'otuwangaekyebuuza oli asasula nga kawedde oba asasulirawo ku mulimu gwenkola gwe kati nze gwe olina okuba omwesigwa nze ku kyeŋŋenda okukola nkakasa
kino nibungamba nkusasula ate wagambye ebigambo bibasuubiza otobesiga oyagala bakusasulebo bwamala kuwangula natadda kakati notaddamu omulaba kati wano kati bwokwangula boyina olayira nze mukulayira wendetera details kati bwoba tonsasudde kati mukuba akaluwa bawasobola kati bwotansasula wano bamala okulangira ne wabayo programu y'okulayira neze kubuulira bana bafuzi baidenda byabufuzi wanji womulinyiramu omwana wange ayingira ebyobufuzi manya ogenze kufa wekka nze siriwo ofa wekka nga ndi eri bbali sigenda kubeera kumpi naawe kubanga engeri gy'olimba oleeta programu zonna n'oziyingizaamu abantu abantu ne bakusaba sente zano bagala tuwe sente zaffe ne bakulinda kukulayira wawulidde ono gwe bagambye abadde nga akalulu abadde nga yesimbirako mu muganda mumanya ga muganda yafa nga kwazajira katani yabireese n'agamba mbwenu kati amweze yazebali abamwabiza babeera mu kintu mwennyini abaabya munnabyabufuzi aba mu kintu mwennyini teri asobola kwabya munnabyabufuzi nga tali mu kintu aba naye mu kasaako kano wakati yamwabya naye asuubira yeggulu amwabiza nedda oyo abadde akola ekyo asuubira genda mu ggulu byesi byasina ebyeggulu byaggulu mukalulu kyekiremeseza gundi kansala kibaba bukenya okuwagula akalwa ebbanga lyonna kabeere mu mazima alindeki eggulu bwopulaningira eggulu bonna byabufuzi tapulaningira ggulu awo akalulu byabufuzi biveemu ezo kyota era obuba teri munnaddiini agenda mu politics n'asuubira okuwangula oyo taliiyo munnaddiini wagendawo balumiramu oyo va mu kkubo mpitewo bw'olemeramu va mu kkubo mpitewo bw'olemeramu ye munnabyabufuzi omutuufu naye bino munnange kale bwe banaatubba nja kukolima okolimiraani oli ayise wagenda ni mu bitiibwa mbw'okolima ebitiibwa by'eggulu ndi munnabyabufuzi omutuufu ajja kuweza mu ggulu tagentawuleza ku nsi gamba omuntu bw'aba ayagala genda bw'abanga eggulu tali alyegaana agende mu byobufuzi bw'oba omanyi oyagala nnyo eggulu politics muveemu oli omukwano gwange awo musumba yesimbyewo oba LC5 naye mulokole kiboga nekiboga kati yonna yeemu LC5 abayo mukwano gwange awo ali aluwe lw'amata naye yagambye akalulu kamufuukidde akalulu yagamba okimanyi nga 3 mulumu banyeesa omwenge yasanga abayaye bali awo sentebe jangu tuwemu jangu tuwemu ate tolina goyi ate kyekyo kireka buyagala byobufuzi kiddini giveemu sentebe gyotuwemu alikubagulira nagamba onywa kinti babaweyo ekipa 5 bali banywa igwe nomugana naye si butwa kuleka ng'omanyi otuwadde butwa nawe nywako okakasa nti oli muntu mulungi atweseza munnaffe nangalika kati sinywa mwenge ndi mulogo ne ngosha kitegeeza byemu byogenda okulwanyisa ng'oyingidde ente oba oyingira ogenda kulwanyisa omwenge ebyokunywa byaffe ogenda kulwanyisa kuba togunywa toguwagala wano otugulira kukola ki kutuziba maaso lw'okuba weetaaga omale oyitemu otwefuulire obagambe nti nze omwenge olw'okuba sigunywa bwe kiba bwe kityo wane waffe gundi giveemu okuleka ng'onyweddeko genda n'omwenge gwo ate nga yamaze era yagamusumulule ne basumulula ki nagunywa naye nga nagamba naye Mukama Katonda yanyumiza ne Mukama naye wandigule seesi kakalulu waliwo abantu bamekaawo nagamba waage nayenenya n'omwenge nakola ki kuba baali bagenda kisasanya kati omanye enjiri etandikira wano ekuba munnabyabufuzi etandikira wano tomanya mu budde tuba tukyali wano nga etandise ogenda owulira nti eri ku Yesu amala nti
mukimanyi nti gundi atande ayina enkomerevu vumirira omwe nga sanze tunywa naye natwisizaamu amaaso ne balyoka bakoononawo bonna wonna yagamba kangu olw'okukuuma akalulu kange n'okukuuma abantu nagunya nemuga kakati naye kati gwe wabulira otya muli eri nawe bwowulira nga maze namukakumalako ebiro naye nali ntambula nyo naye nga yagamba tagunywa era kalulu ke kagumunyweza katagunywa nge namugamba nedda ofunamuko obudde oba olumu nonywako ag'omugamba nimuga kati ate wafunye buzibu ki nemugamba wafunye buzibu ki kaje tewali naye eddiini Mukama Katonda nemugamba kati nno kiraba bw'oba omanyi nti oyagala eddiini va mu byobufuzi bw'oba omanyi nti oyagala ebyobufuzi va ku ddiini teri munnabyabufuzi alina eddiini era oli bw'ajja n'atandika nakugamba nti nze mu byobufuzi Mukama Katonda aba alimba londa 15 bagende balonde bakuume emirembe kyenenzo basaba atumaliriza nti mwenna tubagamba gende mulonde akalulu 15 londa gwoyagala londa gwomanyi nti ono mufunamu londa anankolera byetwetaaga buli kitundu kirina ebikyetaaga ate ebikyabulamu bana emirimu tukola emirimu naye tugisobola kuggwayo naina mukama wange Mukama muwe ekimuli eky'emirembe yagambanga nti bukyatandika kukola project enejja neno neggwako nebaleetenda neggwako nebaleetenda tezikola tezigwayo so buli okujjaho olinga simuyiiya ne buli ajja alina okubaako kyakola so tubagamba nti gwe noonya musobozi ayiiya asakira ekitundu atetenkanya ate banange abantu abamu bw'omala okulonda yagambe nze ngenda kumala okulonda bwe mala okulonda ngende nekweke mu nju nsibewo negaliremu nemubuuza ate nga lwaki wegalira mu nju ti maama bajja tukuba embooko betutawagira teri agenda kukuba muntu nze kyembagumyamu teri agenda kukuba eyo njiri batambuza ya bwereere teri agenda kugwanonda bw'obanga okoze ekintu ekituufu ani agenda tewali agenda kukuba kati okuleka nga kyokoze kiki kikyamu tokola fujjo kuba akalulu dda waka naye nga totya tobeera waka ate n'otya aye yagamba nze gundi tubadde twetwala nnyo ate nga nti nze mpagira gundi ate abaana be bakola effujjo bayinza otukuba mugamba gwe bamukaka muba mugumu buli kimu kigenda kumala okulonda dde waka kola emirimu gyo nga bulijjo mubeere bulungi.